Ensonga z'abaana aba King David Junior School abafiiridde mu accident juzi amunange tezinagwa era nga omusomesa agenda kubeera nga ate akubuulira biki ebyaliwo ekiro ekyo ng'abaana babuyana ng'abaana bayayana n'ekyaviirako okubeera nga ate munange enamba nnene yesobola okubeera nga ate munange eva mu bulamu bw'ensi eno tulaba tuzikalira ngenda kubeera nga ate mbikuzanyira awo genda wasawo of course obeere nga ate osobola endowooza okusinziira naawe ebyogenda okubeera nga ate owulira video ntirako ekigalo likinga sharingirako abalala tobeera okubeera nga ate subscribinga buli wenda bandese update ojja kubeera nga ate ofuna notification kakati ate agali side zeno agegano shaka shirafu enamba zisimu wasawo ziyitawo ajja kulombereddwa katulabe omusomesa nga atunnyonnyola ki ekituufu ekyaliwo ekiro ekyo ng'abaana bava mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo nnyini ddala katubirabe bamemba bava mu church naye omwana we yafunye problem yeyimu mu accident yagudde ey'abaana ba King David Junior School naye tukkiriza Katonda nti omwana agenda kubeera mulamu Joan tugwa musuubi omwana oyo ajja kuba mulamu katubogere saala tuli mu Mbale Referral Regional Referral Hospital wano Mbale mu kibuga naye tukkiriza nti abaana bonna abasurvivors balema ate kuddamu kufa babeere balamu era n'ono omwana wa Joan memba waffe wa church tukkiriza nti agenda kulama ogenda kuba bulungi omwana ajja kuba bulungi bweyongera okusabira abantu abali mu ddwaliro embeera si nnungi okusinziira ku environment eri wano naye tukkiriza nti Mukama agenda kubasuusa omukono gwa Mukama waggulu mu linnya lya Yesu. Kaakati mbaleetedde ensonga lwaki abaana bafudde bangi mu bbaasi. Lwaki abaana bafudde nnyo oba ennamba yabadde nnyingi mu bbaasi oba bakoseddwa nnyo. Bannaye ekyo kino kinakanyama nnuma naye nga nnina okwogera tuli mu ddwaliro by the way. Kakati kijja kitya Daphne agamba nti driver emotoka yamusobyeko. Omwana yawaddeyo lipooti n'agamba nti bagambye driver akendeeze alekeraawo biki ekyo kyamugidde mu bwongo naye tekyabaddewo ekityo. Amazima gabadde nti driver emotoka mu kumusobako ng'emuzza sayidi eno n'emuzza sayidi eri ekituufu kiri nti mu basi mwabadde mu music abaana badde bazina kati nga bulemuba n'emuzza eno n'emuzza eri nga bagamba driver ali gumite kumbe driver emotoka emusobyeko bati no one eyabadde akimanyiiko era bakugamba agamba Jingo Daphne agamba awo nonna okubanga eddeno side neddeno ng'agirwanisa bo badde balowooza azannya nga nabo banyumirwa era abaana ne bava mu butebe ne bayimirira ne batandika okuba nga basaakanya nga banyi ebintu by'abaana b'essomero twali tubeera mu bbaasi mugenda okuwakanya ne mutandika okuba nga muyimba nnyo biki kumba okufa kubayita. Kaakati yakugamba n'ababadde mu maaso adde batudde abaana bayimiridde batunulire bana bali mu vibe emabega kuba n'abemabega bayimiridde nga bazinira awo webatu webadde bazinira kati vibe ng'ekutte bawoza driver simanya driver ali gumite kumbe driver ali mu kulwanisa ki ali mu kulwanisa motoka. Kakati ye director babadde batudde ng'ebanyumirwamu abaana babe bali mu kunyumirwa atudde wano okulina na driver. Kakati Daphne yabadde atudde eside ye yabadde atuddeko eyiye teyabadde ya driver kuba abaana basinze okukosebwa ennyo okufa babadde side ya driver ye yabadde atudde side eno ku ddinisa etali ya driver. Kakati driver ku side ye we yabadde ng'emmotoka emuwuuba oluwonko olule lwabadde luwanvu nga tasobola kukubayo mmotoka eno saidi ya Daphne gyabadde batudde wabadde kumpimpi kyova olaba ye mu kukuba Daphne yagikubye ku saidi yamu okay kiriwo ekiti ku saidi ya Daphne etali ya driver ye yabadde empanvu ku saidi ya driver ye yabadde nnyimpi. Driver okukwata emmotoka okugikuba ku saidi ye yabadde alowooza ajja taasa abaana
era nga kye yakoze yadde yafudde yataasizza abaana naye ku saidi eyabadafini etali yiye abajjukubayo ye yeetaasa oba ki abaana bonna ndi bagenda kufa kuba oluwonko lwabadde luwanvu era yafundikidde agikubye ku jjinja ku saidi eyiye oba mukitegeera yagikubye ku jjinja ku saidi eye ng'asuubira ajja kutaasa ku baana abamu naye abaana mu kugwa bo baagudde bali mu vibe nga baanyumirwa nga balowooza driver akola bukodyo tekuliko ya stopinze driver tekuliko ya mugambye ovuga bubi bo badde bawuza kimu driver ali gumite bo badde balowooza driver ali gumite banange okikoze yongeramu owuube nga ebibeera wekyabadde era abaana okufa ennyo tekwabadde yeeralikidde nti tufa era emmotoka we yagudde kwata because muwala wange yawaga agamba yakomye okutegeera ng'emmotoka egwa kati emmotoka mu kugwa yazzeemu okudda engulu ng'omutwe gwe gwebase ku mirambo gy'abantu nga waliwo ebyuma ebimugudde ku magulu ng'abaana bakaaba ng'enduulu esusa balaba buwulugumi kati ye yabadde alowooza ebimukubye ku magulu bizitowa era yakutte okubijjako nga biwewuka n'abyejjako kati mu kubyejjako eno sayidi yabadde eyaabwe etali ya driver obutebe bwonna bwavuddemu ne bukuba ababadde ku sayidi ya driver kati ye yatuuse mangu kuba yadde eno sayidi obutebe bwamusudde paka kuki ku sayidi y'aba driver obutebe gye bamusudde kakati ye kyamwanguyidde okuyita mu ddinisa liri eryabadde eri sayidi ku sayidi y'aba driver kuba ye yagudde ku banne era yejjeeko ebyuma obuuma bwabadde butono n'ayavula n'ayita mu ddinisa n'atuuka ku luguudo wabadde kumpi mu kutuuka ku luguudo yasanze omusajja kuba emmotoka eyo mu kugwa wabadde bagiraba kati we yasanze omusajja yamugambe kubira mama wange essimu n'agimuwa ennamba oyo gayo okunkubira n'agimuwa kati gayi kwe kunkubira okungamba nti bafunye accident oba mukitegeera nti owange yeyavudde n'anoonya gayi n'amugamba kubira mama wange omugambe tufunye accident n'amuwa ennamba yange ey'essimu kyova gayi yamukunkubira ngambye owuwa ali kalekaleko naye abasigadde bafudde kati awo wavudde ensasagge ngenda kukomawo ne wali we twakomye wengambagamba nabadde nkola ki nabadde ngamba wenagambidde nti nga nkubira abasomesa bikyawo ngenda kuddako eyo sayidi wano njagadde kubalaga abaana bafudde batya babadde innocent babadde balowooza bali mu vibe okufa okungi okwo tebategedde nti bagenda kufa even the directors babadde banyumirwa abaana baabwe nga banyumirwa kumidrive emmotoka yamusobyeko wemuwujja wemuzeno wemujja eno ng'anoonya wagikuba kuba emmotoka yabadde erina engine problemu nawe omusajja oyo banange mawulire mabi nnyo ku baana baffe abafudde mulimu client wange Mr. Sudais Katongole ne mukyalawo mukama abagumye baanoonya omwana oyo emyaka 10 ng'omukyala aganye okuzaala emyaka 10 banange bitalo nnyo ab'amasomero mwenna nga nange mwenne twalidde kuba nnyina essomero tulekerawo okozesa baasi enkadde ezivuga abaana baffe baasi yabadde enkadde Mr. Tadeo director mukama akuumuza emirembe bambi musajja wattu so bannange Mr. Katongole omwana wammwe omuto baamunoonyeza emyaka 10 omusajja yantuuza wansi nannyumiza engeri gye bagulubye okuza omwana n'okumufuna oyo bambi bambi Mr. Katongole ne mukyalawo Madamu Rose mukama abagumye kitalo nnyo kitalo ddala ne bannange bambi abategeka tuwaza abaana n'osanga taxi kubanga taxi etikka abantu 14 naye n'osanga taxi nga batuuzizzaamu abaana nga 25 ku 30 nga bagenda kutuwa ate nga basasudde sente nnyingi bannange bannanyini masomero bannange mwena mbakubira omulanga gye muli obulamu bw'abaana tubulowoozeeko nnyo ne baddereeva bamugambye emirundi 3 baasi nfu
n'alemerako neefa ogusooka neefa ogwokubiri neefa ogwokusatu ne bamugamba baasi nfu n'alemerako baddereeva. Bannange tusaasira abazadde mwenna abafiiriddwa abaana. Mukama abagumye bazadde bannaffe. Banaye tuli wamu nammwe, tuyimiridde wamu nammwe. Mukama abagumye mwenna abafiiriddwa abaana abanyiga ebiwundu. Naye mawulire gannaku, mawulire mabi nnyo eri Uganda okutwaliza ewamu. Kakati about the accident eyabaddewo ku ky'abaana baffe ne batica baffe nga kwotaidde director waffe abafudde. Accident eno okubeerawo nze muntu yasoose okugimanyako ku bantu ab'e Kampala bonna nga onagamba nti ab'e Kampala kwentadde essomero, abazadde n'abantu abalala nti nze Adi Two Faces nze nasoose ngitegeerako ntya zabadde ssaawa 2 n'eddakiika zisaategedde. Gayi nga nkubira kati Gayi mukunkubira nga ngamba ono Mama Dafini konze ye nangamba abaana bamwe bagudde ku accident naye abamu bafudde, some of them died, abasinga bali ku very serious injuries. Naye igwe omwana wo akoze eki tali bubi nnyo kuba yampadde n'ennamba eno y'essimu okukubira. Before Gayi okungamba yampadde n'ennamba y'essimu okukubira yangambye naye gwe omwana wo tali bubi nnyo. Kakati nze kyanzijidde mu mind nagambye ono niga alabika mufere era nze nalowoozezza Gayi mufere ne mugamba ogamba ki bali Gayi yaddayo ga Luzungu ne mugamba ogambye ki naye mukuwuliriza ennyo mu background nga mpulira ensasagge nnyingi kati omutima ne gubanga ogukola ki ogudde gulimuka ogambye ki nagamba nkugambye abaana bonna baasi egudde, abaana abafudde, abalala bali ku injury, naye nkugambye owuwo ali bulungiko. Mutebe nakoze eki nasese as in like smile ngekizijira mu mind. Gayo nalabika ali mu kunimba nti omwana wange ali okay, okitegeera ali mu kunimba. Kisoboka kitya mu mind yange mwabadde mukiri kisoboka kitya abaana baba bafudde nti owange mulamu mbu ali bulungiko. And nekirala twabadde tulinawo fear. By the way, izo omwana wange ogenda ku trip yaleta inagenda ku trip. Omwana wange taata we muganira omuwa sente za trip completely. Inze nenzinonya nezimbula completely nezikiriza ati zimbuze. Nentoma na mukima ku ssomero ne bamumumma omulundi ogwasooka. It was Tuesday kuba bali bagenda ku Lwokuna ssaawa 9 ez'okumakya. Ne mutuma ku Tuesday ne bamunyima. Wednesday nenziramu ne mumutuma ne bamumumma ne bangamba ojja mukima nga bano bamaze okugenda because nali njagala mukimi akomewe wakaleme ku feeling that lonely bande bonna bali bagenda. Kati Gayi Mukama Katonda Gayi bwe yankubiga nangamba mbu wali kalikaleko ninsoka nangamba ne mugamba insobola kwogerako naye nangamba madamu nedda tosobola kwogera naye because bano bo tubakutte ababadde kalikaleko ne tubatwala mu kalwaliro akali okumpi. Amanya sijja gajjukira kubanze ndi muzibu wa kujjukira amanya gabyalo ge mazima. Nangamba naye bali bumukolako we bana baba mumaliriza nimpamu eddakiika nga 3 bana bamumaliriza inja kukubira ojja kuddamu okubi. Kakati naliwo ne mama wange waka nimugamba mama soko lindeko byokola ko yekiki ne mugamba badafini bafunye accident and accident gye bafunye abana bafudde. Mama nanga toyogera bintu bya kisiru wodi because fenna twabadde tuwulira obubenje obujja bubeerawo. Kakati olwo bakikugamba nti naba mu bafunye accident bagaya ngambye owange ye ali kalikaliko olowooza tali mu kunimba. Obwongo bwaddukiddewo nenkubira headmaster. Kati nakubidde headmaster niyenze ngampuliranga ebintu by'okusaga bali bakugambye ekintu nguwuliranga ekyokusaga nguyagala nakuseka ekyo kiniti ngampuliranga ebyokusaga. Nenkubira headmaster nga headmaster
nze ne mugamba bankubidde badafini bafunye accident abaana bafudde Headmaster nga mama Daphne what are you talking about ne mugamba bafunye accident abaana bafudde abala bafunye injury very serious injuries naye mulimu nabawonyewonyemu kwa katono nangamba obijewa ne mugamba let me read for you the number enkubidde ne mu reading a number ne mujjako kati awo nembera staff ningamba nkoze ntya niziramu nenkubira guy ne mugamba ngambe muliriddawa nangamba kapichola then nangamba awo ebyali ebiralawo neddwaliro nzijukirako health center 4 ningamba nkoze ntya nenkubira mama Jane Nakacho ne mugamba mama badafini bafunye accident babadde bali ku trip nangamba to omwana yagenze ddi ku trip because bona badde babakimanyi nti no Daphne tali ku trip bamusazaamu sente zatubula tata we mugano gena ku trip kakati sawa zineno mukubira mugamba bafunye accident naye Daphne yawadde gaye namba yange kakati agambi yembo alimu abuye ali kale ko naye abana bafudde nangamba kati omanyi kintu kyali kitwewunyisa ogaya tukubidde ngagamba Daphne yali kale ko naye abasigadde bafudde ekintu ekyo mama nangamba omanyi tukoze tutya nangamba bayitide wakonze kapichola nangamba nemuka nebyalebera sibitegedde kanzire mukubire gayi kati uneza kunikubira gayi nemugamba so ebyalo birungi nnyo imbiwandike then kati nzinga sokola kujukira manya gabi alone wakingambe sawa zino nekyogera kimbula mu mutwe nembiwandika bulungi nnyo niza munekubira mama nemugamba bangambi akaluwe kati mu district ya kapichola webityo nangamba yo tuinayo omuntu gwe manyi mukwano gwe ngwamita Seba let me call him mu informing tulabo bakimanyiko yagenza okubira gayi ngatachimanyiko ne gayi nagamba okay if it's an accident can reporting ku police olondo tuli mu kuguluba edakika ezo fenna kakati we yafuna yo Sam nagamba ka reporting kati Sam yo reporting mangu police nechitegerako negenda yo era ne umukulaba abana nga babasomba mu super customs yes wecho chali kakati neziremo nenkubire Headmaster ngesimu eyitamu nevako network yabadde yenga yafudde dakika eyo nga buli gwokubira tututunga wevako Headmaster neziremo nenkubira ne mugamba gayi mukubide nagamba gayi mukubide bitufu nnyo kati awo deposit Headmaster nelifa nitaniko kujja mu kati deposit Headmaster wenda banga lifudde kakati nenkola ki nemujjako nengamba ani gwe nyina mwendala mu group I mean namba yasimu ani genyina mu kusomero nenkubira basa abana kufunya akabenje bafudde abalabala basa lagamba obijje wa mama Daphne ne mugamba gwe wuliriza change kati wedda kabuli gwe nkubira takiriza ngaze winasoso kubanga sekiriza basa ni muvako nenkubira teacher Sala abana bafudde akabenje katuduke tugende yo kati nenkubira teacher Magi inzo bongo bwange ngabo teacher Magi yasigadde the one of the directors nenkubira teacher Magi ngatakwata ningaba nange omukazi ono lwakitakwata sibye ngabuli gwe kubira ningaba muzadde kigwe nyinzo okukubira they were my friend bamita Masi omwana we ne bamuganya okugenda because yaleta ina sente ye woze ne kigana ne bamugamba tajja kugenda nenkubira Masi ngamba Masi kuba mwana wange yayitake wa Masi nga bakola ki Masi nga asibe enviri olunaku lwe bagenda lwennyini nenkubira Masi ngamba Masi Badafini bafunya akabenje abana bafudde nangamba adde tuyogera bintu bya kisiru naawe bino si byakuza nya waliwo eyasimatuse obukambwe bw'abantu buno yafudde omugenzi director era kyovulawo yawonye buwonyi kubanga ono omukulu eyewitness byayogera byonna director mwali bamugambe mulo katena jeraga driver mugatugenda kati ndo nkubuulira ekireeta ekyo nze banka enamala nga nsomesa nze nava mu kusomesa 2018 wali musomesa nali musomesa okay somesa A-level nze nga nsomesa history geography economics divinity Islam paper general paper byonna no wabisamba wanumanize ambenga economics wa musomesa history economics geography divinity general paper history paper ya Islam paper ya byonna nga mbisomesa naye kyenalaba mu masomero project zino zonna ez'okutwala abaana director be basibamu project ya director era ba making sure nti abaana mu kusooza musitwala wa basa lulyedda nga abasomesa bazisolooza naye ate n'abasomesa nga abamu badduka nazo abalala baatuukanga n'okweroga
buli otuuka period ya field. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.